buli munnayuganda eyeteekateeka okugoba emmandu eno batuwadde amagezi nti emmandu ng'ona agigoba olina kugoba abo abagikongojja kuba kwetuula. Wuliriza vidiyo. Nkituulamu ddala nafunye omukisa okulengera nti twayingidde paalamenti naye ng'ebweru emmotoka zirinza okutwala abamuka ba paalamenti kyetutamanyi olw'etteeka. Ekyokubiri, eddwaliro Mulago mwawulidde omulamuzi ng'akaaba baawe yafudde yatuusa empiso yabula insulini neebula omuntu ow'ebbeeyi bwakyo. Olwaleero bw'aba Mwami Museveni yayiseeko muno n'atategeera bizibu bituluma otutumira tetukyakwagala. Twagala tugamba nti yatutumidde ng'avaako ddi. Yatutumidde nga Luweero lye tubanja Senaki. Amakubo geego ffenna ge tuyitamu, abamuwagira n'abatamuwagira. Amasannyalaze gye gatali ne kuno gaali baddeko ne lwaki tegaliwo kyoba omusolo tetuwa. Olwaleero yazze Ssekamuli we yazze amaka maloodi ge galiko n'emmwanyi galina neeti n'abaana oli najja n'agamba mbu yakakawalidde mu paalisi moto. Okwo kutuduulira etteeka ly'omwanyi okugera engeri gy'embeera ku bino bano mbamba lyazaamaanyizza. Etteeka ddene bwe liti teririimu kya mmundu yokka, mulimu ne bye mwambala. Ne kanzu bwe banagyefaanaanyiriza ey'amagye bakutwala. Ne suuti kawunda suuti bw'eneebalabikira obubi bajja kutwala. Kati mu butongole baatongozza akwata yakuwozesa yakusiba yakuttaka n'ebibonerezo obifunirawo. Ery'ebyokugyamu enjala, ery'ebyokwokya ekidomola luli twabiwuliranga buwulizi, naye kati mubiraba ku masimu gammwe nga mudaano mukuba engalo nga twebaza Museveni tukulembera obulungi. Mbeegayiridde buli gwe muwulira aliko emmandwa ye anaakuba emmandwa agigongojja okuba. Temwamusooka okujjawo oli anaagenda okujja emmandwa abagisamirira eno nga tebaliiyo ogunaggwera Mukama abantu. Kale osibyeyo otya nno mukwano gwange atugoberera wasuzeyo otya yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka. Nze AK Master atudde emabega w'omuzindalo kubeera nga nkutuusaako ago agafudde mu lunaku olwaleero n'agabadde oboolyawo obudde nga buzibye enjo nga tibona bakubeera nga bukeera. Kaakati nno bingi by'ogenda okuwulira mukwano gwange atugoberera, wabula mu bino by'ogenda okuwulira ebimu ku byo mulimu eddoboozi erifulumye nga kkambwe ennyo lyewuunyisizza bannayuganda era buli muntu avuddewo anyeenya mutwe. Bangi tubalaba nga basugumbiza nga basanyuka olwa Mwami Museveni okuvaayo mbu ne yeetonda. Kaakati nno bwena afulumye abamu abali munda mu NRM ekyakoleddwa Museveni bano bongedde okumuvumirira era Museveni yandibanga mukwano gwange okusinziira ku ddoboozi luno munda eyo olutalo lw'amaanyi nnyo olwamuviiddeko okwetonda. Kaakati ate abantu balala bagamba nti nedda tekisoboka ab'omu NRM bennyini era eddoboozi lino ly'omu ku banene. Sigenda muwogera linnya wabula bw'onaaliwulira naawe ojja kulitegeera butegeeza ogambe nti bino bye bibeerawo. Kaakati nno bingi ebisirikiddwa naye ng'essaawa yonna kimaze okweyoleka nti ekintu kyabika. Kyokka nga waliwo abakubaganye ebikonde eŋŋumi n'enyooka olw'ebbiliyoni ez'obwa gavumenti okukulaakulanya ekitundu, bano ne baziza ku mmwa ne bazirya buli biliyoni si biliyoni y'emu naye biliyoni bwe buwumbi n'obuwumbi. Abasajja babulya buli wano mu Buganda. Kati bino nanga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza pulezidenti yakomewo butereevu nnyo mu kibuga Kampala ono ng'avudde effort wabula mu kutambula kwe okukomawo e Kampala abasajja bamutambuliddeko, abasajja bazze bamuwondera, abasajja bazze bamulinnya amanda mpaka mu maka ge. Twebuuza omusajja ono yakola mulimu ki? Kiki kye yalya abantu bano ampuliriza ekibaviirako kubeera nga bamuwondera? Jjo nakoledde akatambi ku basajja abasiraamu engeri gye bazze nga battibwa. Kaakati nno abasiraamu olwaleero balinnye mu kyoto bavuddeyo ne bagamba nti Mwami Museveni okwetonda ebyo yeetonze byonna byampewo era mbu bya kisiru baagala aveyo abeetondere bo nga bo abagambe bannange nabatta naye mbeetondera siriddamu kubatta mbu ne beyatta abaliyirire. Kaakati n'ebigambo byongedde okulanda era n'Abaganda kaakati nno bazzeemu okusitula enkundi ku kyetondo kino
ekyamwami Museveni kyeyakolera ekkololo kati abaganda bagamba togunywa oguwanda buli lwogamba nti weetonda olina okuvaayo osuubize nti kyeweetondedde togenda kuddamu kukikola era nebyokola ebikyamu olina okubeera ng'obikomyawo essaawa eyo yennyini otandika okukola abantu bye baagala kaakati nno abaganda akatambi nako ogenda kawulira bingi byogenda okubeera nga omanya bingi byogenda okubeera nga owulira essaawa eno yennyini nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza ate okimanyi tambula na mulongoswa mu Luutansozi kaakati ono ye munamba emu mu ggwanga Uganda okutereeza embeera nga egalubye embeera nga ekufuukidde akayinja mu ngatto gw'omukonako ku direct call oba ku WhatsApp ekyomukisa omulungi ono ayamba abali e Bulaaya ayamba abali ebweru wa ggwanga n'abali mu Uganda gwe mugamba nti EKTV Media Uganda olwo abagenda kuteeka mu nnamba emu oba giyite VIP ebigambo bikwangwire kaakati nno omukwano gwange sinaba kubeera nga nnonzalonza njaga nnyo butereevu nsooke nkutwale direct mu ddoboozi lino omusajja ono abadde ategeeza ki era lwaki mwami Museveni bwe yayogedde ebyama bino byavuddeyo muno mulimu abantu abaatugumbulwa wuliriza mulimu abantu abaayokebwa bino byonna bivuddeyo mu Museveni nga yakamala okubeera nga yeetonda kati omusajja ono kiki kyayolekedde okutegeeza eddoboozi lino nkusaba sooka oliwulize katono nnyo nkwegalidde nkukomyewo butereevu nnyo nkulaga abasiraamu kye beekoze chases them away. He chases them away, burns their houses, takes their parents to prison, and then the children are left there to die of hunger. Then it is Kayanja who will now show up saying he's feeding those children. But what are they excavating from their land? Gold. And the area remains poor. I don't know where to start from. So as we speak right now, since Museveni has asked for forgiveness, let him remove his convoy, let him remove all the people, let him come to Teso and say, okay, I am the one you've forgiven, then we will see. Actually, Ajemu Butala, so that we know that he needs forgiveness. Yesterday I was in prison. A woman kept crying. She says, they picked me and my husband because they wanted to take away my land. She's rotting in prison without an announcement. She had 7 children. She doesn't know where they are. She's in which prison? In Luzira Women's Prison, and the husband is on the other side. She doesn't know where her children are. She doesn't know whether they are alive or dead. She just left. They took her away and left them there. And this is a man you think we're supposed to forgive. Kaakati nno njagala owulire ebigambo bino abantu bangi abazze nga bakolebwako ebikolobero nti mwami Museveni ono okuvaayo okwetonda ne yeetondera abaganda kyanyize regions endala uliriza bano nga bagamba nti waliwo abantu mbw abattibwa eyo kyokka nga baayokebwa bookebwa olw'ettaka lyabwe era omukyalo ono agamba waliwo n'omukazi n'omusajja abaakwatibwa ne baggalirwa e Luzira kano nga balina abaana 7 tewali abaana abo abalabirira essaawa zino naye nga bali bavundira mu kkomera nga tebafunye na bwenkanya naye ng'ekibasibya baagala kubagoba ku ttaka ono agamba nti mu bitundu by'etteesa eyo waliyo golodi muyitirivu kakati abantu banyigirizibwa ne bagoba ku mataka gaabwe olw'okubanga baagala golodi ono kifuba nga tebabaliyiridde era bangi baayokebwa n'okwokebwa mbu mu kiyumba kakati nowulire ebigambo byebyo mukwano gwange mpuliriza oba nsooke mbikwongereko ku ebirala obiwulire wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Museveni ono bwe yavuddeyo okwetonda kati bano bagamba oba ddala yeetonze ng'akakasa nti baamusonyiye agezeeko yejje mu butaala aleme kutambulira mu bugombe nga bw'abeera ng'akola zikonvoyi n'okusooka okuyimiriza abantu ku mabbali tulabe oba ddala abantu baamusonyiye ono ayogera si muganda tava mu Buganda ava mu bitundu ebyeri etteeso jjukira nti eri mu bitundu by'etteeso eyo mu bitundu byeyo eby'omumambuka eyo oba mu bukiikakkono mu bukiikaddyo yeewali abakyala nga sipiika Anita Among ava saidizi eyo wali abakulu nga Kapiteni Mike Mukula bava saidizi eyo General Moses Ali bonna bava saidizi eyo kaakati nno bano bagamba nti abantu bagobwa ku mataka gaabwe olw'okubanga ebyobugagga eby'omu ttaka kifuba bangi basibiddwa bangi battiddwa kati ono agamba bwe kibanga yeetonze ne bamusonyiwa kamutande ateeke wali emmotoka ezimuwerekera n'emmundu tulabe ddala ddala oba abantu bamusonyiye
kati ono ng'akyagenda mu maaso n'okukkuluma n'okutotoma ng'enkoko enywa amazzi amanaabemu. Laba ate ne Seeko n'omusiraamu bw'azze n'anneegattako ku vidiyo gye twakoze eggulo ey'abasiraamu abazze nga batirimbulwa, abasiraamu abazze nga battibwa, abazze nga bakubwa amasasi, abazze nga basanjagibwa, abatali ba mu Buganda wokka wabula okwetolola Uganda yonna. Abaffe nga twebuuza bano babalanga gwaki? Bino byonna ng'obitadde ku mabbali nti batirimbuddwa, battiddwa, zo alipoota ez'abantu bano abafa, lwaki nazo tezijja ensi n'ezitegeera nti lwaki abantu bano bazze batirimbulwa, ani abazze abatta era lwaki battibwa? Kati omusiraamu ono agambye nti okudda ku bbere lya nnyabo okomba kwebaza eriibwa. Muganda nge Kakeeto maama Switzerland omusajja agambye tebasobola kusonyiwa mwami Museveni kaaberu baale kabe Katonda. Omusajja agamba nti ne byeyogedde mwami Museveni byabongedde bongeze busungu. Wuliriza nga kitegeeza nti okwetonda kw'omuntu ono mu lwatu kwandibanga sikwe kwabadde okutuufu, era n'ebigambo bye yasomye eby'olwokyo yandibanga yabyekisomye lwakaliro kano alaba Abaganda bafuusa Abaganda bamugoba mu Buganda. Jjukira nti Uganda nga teriiko Buganda eyo teba Uganda, kubanga Uganda ebitundu nga 80 ku buli 100 yetoolera ku Buganda. Soka oli omusiraamu ono mu bulumi obw'ekitalo mu nnaku ekitalo byagamba nkomewo. Mu bintu ebiguddewo mu wiiki eno omukulembeze w'eggwanga lino yabeera ku mpewo ng'asinziira e Kololo Fataba n'asaba Bannayuganda bamusonyiwe kusuusa Abaganda, n'agamba akusingira ddala Abaganda. Yali ne mukyala we nga basoma ekiwandiiko wamu bakisomera eggwanga basaba eggwanga libasonyiwe. Si bwe kiri? Kitegeeza ki? Tiwaliwo ebitatambula buki? Meseji yange eri omukulembeze w'eggwanga, weetondere basiraamu. Eggwanga lyonna ne bw'oteritondera weetondera abasiraamu. Teri babonyebonye, teri bafudde, teri battiddwa, teri basibiddwa okuva mu mwaka gwa 79 ila laana kusinga basiraamu. Tewali nnyumba ya busiraamu etakaabye mu myaka 40. Kapulira Seeka weeziri kutiru battibwa ani yabatta. Abasiraamu bw'ogenda ebizira oyinza okulowooza nti ogenze mu muzikiti bajjudde ila laana n'olwaleero bakyakwata. Nkulembeze w'eggwanga lino weetondera abasiraamu. Omukono gwo omugali, omukono gwo ogwetonda gutuuke ku basiraamu bano. Basiraamu bano balina ebiwundu, balina ennaku, balina enkovu. Neetaaga okuyamba bannamwandu b'amasheekha abattibwa. Abaana baabwe baliriddawa? Baganda baffe abayisa mu bizibu. Asilamu musiraamu waffe, omuvubuka waffe abeerawo Busega, Fisijini bamukutte wiiki 2 kati bamuzzeemu. Abange omulimo ogwange gwe neewa gwa kutuusaako bigambo nga bino. Kakati nno nze nagamba nti omukutu guno ogwaffe tujja kubeera nga tuleeta obulumi, okunyigirizibwa, amaziga ag'Abannayuganda bonna agagakulukuta tugateeke ku mpewo ensi ebalabe. Musajja mukulu agambye abasiraamu abazze nga battibwa baaleka abakyala ani abalabirira? Baalekawo abaana baabwe bali ku ki? Okuva mu myaka gya 1979 mpaka nakati tewali nnyumba ya musiraamu abatakaabye, abatalozezza ku bukambwe obwa regimu eno. Abaffe abasiraamu baakola ki? Ayongedde okubuuza nti abasiraamu balina enkovu, abasiraamu balina ebiwundu, abasiraamu balina ennaku, abasiraamu balina amaziga ku mitima. Museveni abeetondedde atya? Ono agambye ne be balyetondera Uganda yonna nga tebeetondedde basiraamu nga nakati bakyabakwata. Agambye bw'otuuka e Luzira
oyinza okugamba otuuse mu muzikiti abasingayo baana ba Buganda ate nga basiraamu. Kakati nno okwetonda wano kuli luddawa era ddala okwetonda kw'omusajja ono public yakututte etya? Bino byonna nga bigenda mu maaso baminisita ba Mwami Museveni nga bw'olaba omusajja ono Matiya Kasaija minisita w'ebyensimbi ayongedde okudaala n'agamba nti nga NRM ekyakutte enkasi kyannaku nnyo mbu emirimu tugenda kubeera nga tugikola tugifuna mu ggwanga Uganda tutuuke n'okubeera nga tugiremererwa mbu tutuuke n'okuimportinga abantu bajje wano nga bazze ekkuba kyeyo. Wabula ng'essaawa zino bannayuganda bangi nnaku obwavu bubakooza kagiri era nga bangi boolekedde mawanga g'abakyeruppe okunoonya ekibabeezaawo. Naye omusajja ono akudalye mu bulamu bwa bannayuganda bannanga abantu bano bali balaba kaki? Ono agambye bannayuganda bonna abagenda ku kyeyo n'abanoonya emirimu bajja kugifuna tutuuke n'okufuna bankuba kyeyo wano mbu nga Mwami Museveni yali mbuyinza myaka 4 tekibangawo nga nakati bannayuganda ulira omusajja ono biro bya nnaku. Abantu mubagambe nti NRM nga tukyakwata nga tukutte kaze bagita batye nanka enkasi emirimu gijja kufika. President yangamba tikasajja mu myaka egitali gyawala nnyo ate tujja kubanga tu importinga labor mukitegedde. So mugumikirize ekintu kino kijja kutereera bulungi nga tukola byetute. Tetujja kweyongera nnyo nakatambi ako kubanga okubalaata ku bannayuganda kususse. Abantu bano tulina okubeera nga tulwana ffe nga ffe tubajje mu ntebe oba mu buyinza tusobole okuteekamu abantu abanaategeera bannayuganda n'ebyo ebibanyiga oba n'ebyo ebibakosa ebiruma naddala Abaganda ebiruma naddala Obuganda n'amadiini amalala nga bw'olabye Abasiraamu bingi ebibakosa nga muno mulimu n'okuttibwa n'okusosolebwa mu kufuna emirimu ng'Abaganda ng'Abasiraamu byonna ensi ebuuza biragawa. Ono agamba nti mugumiikirize mu myaka 4 balemeddwa okulyetinga emirimu gy'abantu okukola wano mu Uganda. Wabula agambye mugumiikirize kaseera katono nnyo mbu wano emirimu gigenda kuflootinga oba kufulaadinga nga tetusobola na kugimalawo ba-importinge abantu batandika okuva e Kenya batandika okuva e Burundi batandika okuva mu Amerika nga bajja mu Uganda mbu kunoonya mirimu. Kyannaku nnyo okubalaata ku bannayuganda abeerya enkuta abaavu abatalina bwe beegekaluba abamu abagobeddwa ku bibanja byabwe. Minisita ow'ensimbi eyandiyambye ekonomi okusituka kakati ebigambo byayogedde byebyo mu myaka 4 gye bamaze nga naguno gwaka tukyeyaguza lujjo. Bino byonna nga bigenda mu maaso nja kuzzaayo ku kiri kye nnakulaze mukwano gwange atugoberera nti abasajja bannayuganda naddala abo abategeera olulimi Mwami Museveni teyayogedde olw'okwetonda n'aggambye olunaku olw'eggulo nti abantu 95 ku buli 100 bonna banyiivu nnyo okusinziira ku kwetonda okw'omusajja ono kwe yakola ng'ali kollo ne mukyala we. Okusinziira ku bigenda mu maaso Abaganda Obuganda Abasiraamu essaawa zino be bakutte akati mu kubeera nga basunguwavu mu kubeera nga banakuwavu mu kubeera nga banyiivu olw'okuba omusajja ono yavaayo ne yeetonda nga bye yeetondera byennyini tewali na kimu kyali kikyuse era nga tewali wedde compensation eyali eyogeddwako nti mu kino na kino tubasasudde kino olw'obulumi bwe muzze nga muyitamu mu Buganda. Jjukira nti ne mu kalulu akaggwa abantu bangi abattibwa abaakubwa amasasi olw'okukwata Mwami Kyagulanyi wali erukka naye nga abasinga okukafiiramu baali Baganda kubanga Mwami Museveni akugamba nakwata amagye ge nali natwala okulwana entalo ebweru wa Uganda naye nga komyewo mu Kampala gakakanye obujagalalo nga kino kitegeeza nti amagye ge yakwata n'agakomyawo ge gaatirimbula abantu abo abaakwata mu 50 n'okusoba abaafiira obwerere abaafiira obwemage era nga naguno gwaka tebaliyirirwanga kimala kubanga tetumanyi famire zaabwe ziri kuki. Bwabanga taata yafa maama n'abaana bali kuki? Bwe kibanga maama ye yafa taata n'asigala nga yaliwo n'abaana abaana bali kuki? Bw'abanga muzadde nga yafiirwa omwana we daddala abazadde bano baaliirirwa ki mu musaayi ogw'abaana baabwe. Kaakati nno ebyokwetonda mukwano gwange mpuliriza bikutte wansi ne waggulu naye ku nsonga eno ku Buganda aba Buganda baajogeddeko bwe batibbo. Abakulu emmengo bavuddeyo ne bateekawo conditions bagamba nti okwetunda twakuulidde naye bino wammanga tubyetaaga biba bisooka okukolebwako then tulabe
tulabe. Omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Kazibwe Kitooke avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Buganda eri wiringi nnyo okusonyiwa General Yoweri Kaguta Museveni singa agenda maaso n'okuba nti munnanga akola bino. Okusooka bagenze maaso n'okuba nti bategeezezza nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye nti babadde bapanishinga regioni ya Buganda awatali nsonga yonna. Newankubadde ng'ekitundu kino kyakola ky'amaanyi nnyo wakati mu kuleeta obukulembeze obuliko mu buyinza. Kaakati ne bagamba okusinza ku minisita Kazibwe Kitooke n'ategeeza nti singa General Museveni abeera serious wakati mu kwetonda kwe, bagambye twagala tulabe obwa serious bwe wakati nga yeetonda. Baagala ki? Twagala ebifo ebinene, okwetondako twagala tulabe ku bifo ebinene nga birimu abantu abava mu Buganda. Tujja kakasa nti oli serious. Ebifo ebinene nga birimu abantu abava mu Buganda. Ebyenkizo. Twagala tulabe ebifo nga byankizo nga birimu bantu nga bava mu Buganda. Ebimu ku byo mu bituwe. Ekyokubiri ne bagamba abakulu ab'emmengo twagala ebyaffe bisooke bidde, ebyaffe byonna bisooke bidde, eby'Obwakabaka bisooke bidde, tutunwe mu apology. Sooke batuddiza ebyaffe, apology tujja kugikkiriza. Ebyaffe babyagala omuli ne billions nti Buganda zebanja gavumenti bazaagala. Gavumenti nti erudde ng'ekozesa properties n'ettaka erya Buganda nga tesasula. Kakati minisita agambye nti batuwe ebyaffe batusasule ne banja ze tubabanja. Ekirala Mengo eyagala General Yoweri Kaguta Museveni agamba abakulu mu gavumenti ye omuli ne ba minisita okwongera okuwa kabaka ekitiibwa ekimugwanira nga kabaka. Bw'oba oyagala abantu b'omu Buganda bakwagale, sooka oyagale kabaka ate omuwe ekitiibwa. Kati General Museveni ne bamuwa amagezi nti apology nga tetunda bagikkiriza, gamba ba minisita Ssaabasajja bamuwe ekitiibwa ekimugwanira. Bigenda maaso n'okweka nti atuliza bitambula obumu ku bukwakuliza obuteekeddwa Obwakabaka wakati mu kugenda maaso n'okuliyakitinga oba olyawo ku apology ey'omukulembeze w'eggwanga okwetonda okw'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati byenkusomedde bagambye nti omukulu yalina okugenda maaso n'okweka nti byalina okusooka okusoosowaza olw'ono obuwagizi bwe yalina mu Buganda nga bwe gwali edda. Bagenda nti bujja kudda tofaayo, gwe kola ebyo osirike, ebisigadde olinde obululu, bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Buganda etaddewo obukwakulizo mu bufunzo, kitegeeza nti Buganda tennaba kukkiriza okujjako ng'obukwakulizo buno bunaaba butuukiriziddwa nga bwe tubiraba. Naye nno eyagenze maaso n'okulabika nti yeetonze tannaba kuddamu kigambo kyonna okujjako ebigambo ebiyitirivu ebigenda maaso n'okuva kwabo abalabye apology eno y'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Y'omu ku bakoze reaction, y'omu ku bazzeemu omukulembeze eggwanga General Museveni. Kyagulanyi Robert Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti okwetonda kwa General Museveni kwandibadde kukola nnyo amakulu nga tewakyali kulinyirira ddembe ly'abantu. N'ategeeza nti bannakibiina bawambibwa, abamu nti balina mu zi basement, ettaka libbibwa ku bantu mu kitundu kino ekya Buganda n'awalala. N'olwekyo talaba nti okwetonda kuli genuine yadde omulundi ogumu n'akatono. Kyagulanyi bwe yabadde amaliriza okuliyakitinga n'ategeeza nti mu bufunze apology rejected. Nze nganye ye yaganyege apology rejected. Kyagulanyi
ye yawunzisa agamba nti apology rejected. Kale n'abalala abawerako bakyagenda maaso n'okurekitinga okwetonda kw'omukulembeze w'eggwanga, ate bangi abagenze maaso n'okuleka nti bamutendereza nnyo ne bagamba nti kyeyakoze ekyo kyalina okugenda maaso n'okuleka nti akola ng'omukulembeze. Yawadde ekyokulabirako ekirungi abakulembeze bonna balina okuleka nti bakola singa babeera bakizuula nti beetonze nti basobezza olw'ensonga nti tewali muntu ku nsi nga malayika. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno ebigambo birungi si birungi nga bwe nakunyonyodde nti okwetonda kw'omusajja ono kaakati kukutte wansi ne waggulu, era nga bannayuganda baatandise dde okubeera nga bakukubamu ebituli, naddala okusinziira ku ebyo ebibadde bijja bigenda maaso mu nsi yaffe, naddala nga bituusibwa ku bannansi abaawano mu Buganda. Nga bwe nakunnyonnyodde nti okusosola mu kugaba emirimu be baana baliwo, naddala ng'oli Muganda oba ng'oli Musiraamu, emikisa mitono nnyo egy'okukumma omulimu olina empapula ne baguwa oli atalina mpapula, kasitaaba nga si Musiraamu, kasitaaba nga si Muganda, naddala nga alina sayidi gy'avaako oba oliawo. Kaakati nno biro byonna nga bigenda maaso, Obwakabaka wa Buganda bugambye nti Museveni okuvaayo okwetonda alina okusooka okutunulamu ebyo byonna ebinyiga Abaganda, ng'okukwata ku bifo ebinene. Tulaba abaduumizi b'amagye, tuludde okulaba omuntu aduumira amagye nga Muganda, tuludde okulaba sipiika wa paaliyamenti kaakati baweze babiri ng'ogyeko Sekandi nga Baganda, tuludde okulaba Ssaabalamuzi kati kuliko Owiny Dollo nga Muganda, tuludde okulaba ampuliriza akulira poliisi nga Muganda. Naye nga ebitongole bino byonna birimu Abaganda ate nga balina qualifications ezibasobozesa okubeera nga bakulira ebifo ebyo oba oliawo ebyenkizo mu ggwanga Uganda. Abakulira mu ISO tetubalabayo Abaganda, abakulira amalwaliro amanene nga Mulago tubalabayo Abaganda. Kakati webuuza Abaganda bo bakulira ki? Era bano abakulira ebitongole bino bonna abakulira amakomera, Abaganda tetubalabayo. Lwaki tewaliyo Baganda ku bitongole bino byonna ebya security? Bonna nga abaliyo bava sayidi emu oba oliawo. Bino Abaganda bagambye bye basooka okutunulamu. Ekyokubiri, bakabaka okubeera nga omusajja kabaka bamulengeza. Mulabye Sam Mayanja, minisita wa Mwami Museveni, enkya n'eggulo ng'alengeza Ssaabasajja Kabaka nga n'okumuvvoola amuvvoola. Kati Abaganda bagamba Museveni anakusooka kuvaayo kugamba ba Sam Mayanja nti mulekerawo okuvvoola kabaka, kubanga bino byonna babikola ng'abiraba ate ng'asirise. Ensimbi ey'omuwa omusolo kati ng'eyayika ku ddwaliro ery'erubowa nga bataddewo omuntu amanyiddwa nga Mbupeneti paaliyamenti, ne batuuka n'okugiremesa okugenda okukola emirimu gyayo, okukola inspection ku ssente zeebeera ng'ewa abantu nga bano. Kati bino byonna bw'obigattagatta, okwetonda wano kuvaawa, okwetonda wano kuli luddawa, era okusonyiwa kuveewa. Nga bino byonna ebigenda maaso, essaawa zino basalawo busaze abantu abatula ku mmeeza ab'olubatu nti ono mumuwe ssente zikole kino. Bamala okumuwa ssente ne bateekawo empaanyi ne bagamba temukkirizibwa kulambula ssente ezo gye zaalaga, wadde ssente za muwa musolo. Mwenna mulaba MPs nga babatwala emisinde entatinda nga babaggalidde ebweru ow'eddwaliro lino lyolaba erya Lubowa eryalemera ku musingi. Abaffe ebigambo bino nibyo bikulu. Emboozi gye ngenda okunyumiza oyinza okulowooza nti oba yakisiru, naye njagala ogitegeere. Enerica Pineti ye investor akyasoose mu nsi yonna okujja okusiga ensimbi
ng'ate azeewoze ku gavumenti bw'agizimbire eddwaliro bw'agizimbire eddwaliro mu ssente zaayo asooka alikozese ye nga investor aba ataddemu ssente ze eza gavumenti amale okuggyamu ssente za gavumenti ezize oluvannyuma alyoka aliwe gavumenti. Byenkunyonnyodde obitegedde oba tobitegedde? Ekituufu nange byannema okutegeera niye engeri gy'obitegeddemu yeeyo entuufu. Okitegedde? Gavumenti ya Uganda yajja ne yeewolera mbu omukyala gwe bayita Enrica Pineti. Mu kifaananyi kino Enrica Pineti yali wakati, yoyo omukyala ali mu ssuuti ng'ataddeko ekikoofiira. Tobuzaabuzibwa n'olowooza nti y'oli omweru. Enrica Pineti yono omukyala omuddugavu atalina birevu asala omutwe ne guggwako enviiri. Okitegedde? Era nga oyo omukyala gw'olaba ayambadde ssuuti twakamuwola ssente obuwumbi 668 okusobola okuzimba eddwaliro eryo kyekyo kyazimbye. Oyo omukyala ali mu ssuuti. So ono bano abeeru ababiri baleke. Naye ono omukyala omuddugavu ali mu ssuuti. Gavumenti ya Uganda gweri mu kuwola ssente. Era atandika okwowola ku gavumenti ya Uganda ssente mu mwaka gwa 2017 paka kati kyekyo kye yakazimba balamu emyaka egyakayita. Oyo omukyala Enrica Pineti oyo ali mu ssuuti atalina birevu oyo omuddugavu ye mukyala akyasinza obubbi mu nsi yonna ate mwattu taswala. Naye olw'okuba nti abantu bakozesa kasita abaako ne kyabawo oyo omukyala Pineti bo basobola okuyisa kyonna kyaba bagambye okumuyisiza. N'omwaka guno mu supplementary abakyala abatuula mu parliamenti ya Uganda n'abaami bamuyisiza ssente omukyala oyo Enrica Pineti asobola okwongera okuzimba eddwaliro. Era nga yakalisa ekyo nga bw'okiraba kino Enrica Pineti kino kye yatusuubiza. Kati kino kyolaba wano kyekyo kye yakazimbako ku buwumbi 668. Enrica Pineti ono w'essuuti tobuzaabuzibwa. So kati ssente omusolo bwetyo bwegenda efa era Enrica Pineti ow'essuuti era agenda kujja ne mu supplementary yakayita bamwongera era agenda kujja ne mu main budget abagambe ayagala obuwumbi nga 4 ayongere mu ddwaliro lisobole okubeera nga lizimbibwa. Yeyo Uganda omutali ssente omuli amasomero gali genzize enkulaga omuli amalwaliro genzize enkulaga omuli enguudo zenzize enkulaga olyoka omanye bwe tutudde ku giraasi. Enrica Pineti ndowooza mwena mumutegedde. So tewabanga wakulima nti waliwo asobola okuyingira mu ddwaliro eryo ng'eno Enrica Pineti ffe tetunnamuggyako. Okitegedde? Kubanga Enrica Pineti ate era yafuga Uganda eyeremeza mu buyinza. Takyaswala takyaswala naye yafunayo abantu be bakozesa mu kisusunku kirimu kye muyita parliament basiriwaza ne bayisa buli gasiya ye gwawulira nti gwayagala ssente n'atwala n'agabanirako basobodde okugabanirako ne bajja ne babuguyaza embaata z'oku kyalo basiraga nti ani atayagaliza munne ani alina ku munne enge ebagaana okwegatta bonsatule. Bannayuganda, this is politics. Kakati gwatalina buwongo tosobola kuwuliriza era kudigestinga message eyo. Ekisookera ddala Bobi Wine alina abawagizi mu Uganda erya ddala. Era Bobi Wine essaawa zino gwe tutwalanga leader of opposition mu Uganda kubanga yasinga ababaka abangi mu parliament ya Uganda. Kiriza obagaana agoge mazima. Ate omwami Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kiriza obagaana alina experience mu byobufuzi. Ate Honorable Nsereko Muhammad ye mugezi nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Ni lwaki bonna tebeegatta? Ono n'aleeta kyamanyi, n'ono n'aleeta kyamanyi, n'ono ne basindika omuntu omu. Kiki ekibagana okwegatta? Kyekino. Abantu bano bonna abasatu bonna balina amalala. Agoge mazima. Bobi Wine alina amalala ayagala okulagako. Bobi Wine yalemeramu olwa Firebase, yalemeramu olu artist kubanga artist ye buli kaseera wabeera kulagako kulya luvimbo. Kati Bobi Wine ayagala nnyo okulya oluvimbo n'okulagako. Kyetuyinza okuyita mu lulimi lwaffe olw'okuluguudo alina fitina Bobi Wine ku
bana abasatu. Honorable Mpuuga Nsamba amazima gali nti kuba na abasatu ate yali n'omutima omubi ogwa ddala kubanga tewali nsonga n'emu Mpuuga lwaki teyeegatta ku Bobi Wine. Tewaliwo nsonga. Anaagamba Bobi Wine tayagaliza yamwagaliza. Mwami Mpuuga yali mu palamenti ng'amazemu emyaka n'ebisiibo nga tebamuwanga nako kubeera ku kabineti ya kisiikirize yonna. Bobi Wine bwe yajja n'amwesiga n'amuwa depute we mu Buganda n'amuteeka mu palamenti nga luupu n'amuggyako n'amuteeka ku bwa komishona. Igwe munnayuganda ali eyo njagala ontegeere omuntu yenna mu palamenti akwagalizza okutuula ku kakiiko k'ekisiikirize nga gwali ku opposition aba akuwadde ssente. Buli memba palamenti ali nnomo. Kati kino kyakugeza example bwe babeera nga bafuna miliyoni 3 bwe bajjako omusolo katugeze ne zisigala nga 25 okugeza oba 26 bamemba palamenti bonna ze bafuna abali nnomo. Abalina department ze bakulira babongeramu emiliyoni 2.5 buli mwezi. Kitegeeza abadde afuna emiliyoni 26 nga bajjeko omusolo agenda kufuna 27 kuba zo zino 2.5 tebaziggyako omusolo. Kakitegeeza omuntu yenna alonda munne okubeera ku gavumenti ekisiikirize mu palamenti aba amuwadde ssente akoze value addition mu byenfuna ye. Kitegeeza Bobi Wine yayagaliza Honorable Mathias Mpuuga yasooka n'amuwa obwa luupu. Luupu bamwongerako ssente emiliyoni 10 ku ssente zaafuna n'omusobyo. Kitegeeza abadde afuna miliyoni 25 agenda kufuna miliyoni 35 omwezi. Ate nga kuliko ssente eziddukanya woofiisi ye. Padiem owa luupu wanjawulo ku bamemba bu palamenti abalala era wanjawulo ku bakabineti gundi ab'ekisiikirize. Kitegeeza luupu mu palamenti ayinza okuba akolektinga miliyoni nga 6 omwezi oba 7. Bobi Wine ssente ezo yazaagaliza Mpuuga. Bobi Wine yayagaliza Mpuuga n'amwongera ku CV nti yaliko leader of opposition mu parliament. It is the biggest achievement Mpuuga kyali afunye mu politics wa Uganda. Era history Bobi Wine yagimukolera. Mwami Mpuuga yafuna ebitiibwa n'afuna lead cars 2. Mwami Mpuuga nga n'abantu abakola ewuwe basasulwa parliament. Igwe muna Uganda ali yatamanyi loop leader of opposition nga bulaba speaker byalina ne leader of opposition byalina. Abakozi abakolewa Joel bonna basasulwa parliament ya Uganda. Abakozi bonna abakola mu office ya loop basasulwa parliament ya Uganda ne ba drivers. Ate mmotoka ze ziteekebwamu amafuta parliament ya Uganda. Kitegeeza roughly omwezi loop aba afuna obukadde nga 10. Buli mwezi afuna obukadde nga 10. Kitegeeza Bobi Wine yayagaliza nnyo Mpuuga. Ate n'amuggyako emyaka 2 ekituba jaggwako n'amuteeka ku bwa komishona. Teriyo muntu ayagaliza. Teri muntu ayagaliza Mpuuga nga Bobi Wine. Kitegeeza Mpuuga okweyawula ku Bobi Wine okutamuwagira. Mpuuga abeera mubi nnyo. Mpuuga abaalaza omutima omubi ennyo eri Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi alinga Sevi alinga Mezaya wa Mpuuga kubanga Mpuuga twatumanyi nga politician wa bulijjo. Bobi Wine bwe yajja n'amufuula ekyenjawulo ate n'amufuula n'amufuula vice president wa mu Buganda. Ezo za CVs Mpuuga zali afunye mu bulamu. Bino byogamba mbu yakola essomero simanyi data mayini simanyi looya ebyo byamazi buli muntu abisoma. Era okukola essomero buli muntu afunye capital n'atasoma akola essomero. Era bangi bagakozi.
naye Bobi Wine bye yakolera Mpuuga kirizo bagana Mpuuga buli yalirabye Bobi Wine yabadde asana mukomba bigere kuba mu myaka 2 n'ekitundu sente Mpuuga ze yafuna zizo kuba zigatte myaka gyonna gyamaze mu parliament agakatula mu ggulu ate n'amujjoko n'amuteeka ku bakomishona Mpuuga asaana yeegatte ku Bobi Wine. Bobi Wine tasaana kwegatta ku Mpuuga. Inze ndi Wine arebe naye nsala amazima. Bobi Wine yakolera nnyo Mpuuga oyo ne tumumala. Kitegeeza Bobi Wine bw'abeera nga mubi eri Mpuuga. Bobi Wine mubi eri Mpuuga 5%. Muziraba naye ate Mpuuga mubi nnyo eri Bobi Wine nga 95%. Tamwagaliza, tamwagala, Mpuuga tasiima. Mpuuga alina empiiga ka Bobi Wine kankulembera katya kenasanga ebitabo lwaki ke kankolera bino ebintu tuwe bityo. Mpuuga yandibadde mu butuufu aguma nakkiriza. Mpuuga yalibadde namba emu mu kuyita Bobi Wine president we. Era Mpuuga weekube mu mutima naye oli musajja mubi nnyo bannayuganda bakulaba ebirungi Bobi Wine bye yakkolera gwe tolina gwe wali obikoledde mu nsi muno.